osasudde omusolo gwa social media ogw'ebibiri mbuulirako oba gukuyisizza omusolo guno ogukuyisizza gutya ogwa social media aba complaining but nze sirina buzibu because all my work I do eri ku social media emirimu gy'osinga okola giri ku social media olina by'otundirako nkwasaganyiza aba clients bange okiraba nga kirenge kyakunyigirizamu emirimu ekyokusasula omusolo oba tokirinaako buzibu kinyigiriza because aba clients bagenda kuba bakomplaininga nti ate ye tagenda asasula ate biki kitegeeza client bw'atasasula musolo batajja kuaccessinga kulaba products mufuna oba tojja mufuna bajja kuba beesala sebo ziba zeesala baba beesala oyinza kyogerako ki ekyo musolo ssente nnyingi twetaaga tusasula ensaamusaamu oba enkola yeeyo ensi weetuuse weewo nokati abantu okala okusinziira ku bantu bakomplaininga bantu bandi badde bagwa kukusasula singa wabadde nga balina kye balagawo nti bajja zikolamu but people are complaining nti bagenda sasula omusolo naye tewali kye bagenda gukolamu singa omusolo guno tulaba kye gukola nga bwe tulaba enguudo nti zikoleddwa twaligambye nti fine omuntu yandigambye fine kale ngenda sasula omusolo kati nga bonna olaba nti kabakazi run bagenda kuwa abantu sente bweziti n'olaba nti no badduka for cancer yes sente tezima omuntu awaayo emitwalo 2 abantu bateeka ati nze data nkozesa 150 olunaku yes naye ate kati waliwo oli gwogenda osanga agambe sha nekozesa mitwalo ogumu data naye kati ebibiri mbawa byaki. So I've seen people complain. Yes, at the same time they are taxing mobile money, they are taxing data. Buli kimu kyokola bakitaxing. Abampita Rebecca. Rebecca kikyokolera ku social media kyotundirako. Okusinga tukola ebintu byaffe bya saloni, engoye engezo, kwegamba obeera posting ebintu bya ku social media, babiraba yes. Mostly Facebook. Yeah. Ne WhatsApp. Ne yanziza Rebecca. Webale nnyo balire ddala. Katweyongere kitegeeza nti badde office yeeyo social media badde office. Of course. So ina sasula za rent. Sasula rent but still eno naye tuyambako to be versatile. Okufuna a wide range of people. Kubanga si buli omuntu atuuka edduuka lye but people on social media bangi. Yes. Thank you so much Rebecca. Katweyongereyo mpola mpola. Twogereko ku nsonga za social media. Shakira. Shakira njogera ku musolo gwa social media ogw'ennusu ebibiri. Wamaze ogusasula batonaba. Ate nina by'okukola nina kusasula. Olina kusasula. Omusolo guno ogwogerako mulungi oba gwadde mungi nnyo bongeza bakendeeze. Kale nze nsobola kugamba they have to remove it. Because there's other people who are not working. So where are they going to get that money? Abatakola lwaki ba owning smartphones ogenda ku internet if they're not working? No, if they got someone who buy for them. Kitegeeza ntugenda kuba tulimitingako ku bantu abadde bapostinga bye basanze. Toyina mulimu obulwo tula ku Facebook no postinga each and everything. Does it going to affect our businesses? I don't know. Maybe. Yeah. Okay. Thank you. You said you who? Shakira. Shakira, how have you been using the social media? For business, for fun, for what? For business, for talking to my people who are very far, like that, yeah. It's going to affect you? Like me, it's going to affect me so much because I have my family who are very far. Where is your family? Others they are in Congo, others they are in outside the country, so. So katugenda batusobola kwogera nabo. No, you know, if you call across another country, it charge a lot of money. Okay. Yeah, so at least this issue of WhatsApp used to help us, and you talk to them and very cheap. Don't you see that the government is going to be making some good money? Yes, they will. Thank you, Shakira. Okay, have a good day, Shakira. You're from Congo? Yeah. How long have you been here? 10 years. 10? So you are working from here also? Where do you work? In town, yeah. Gazaland. Gazaland. Selling what? Jewelry. Jewelry. You get the jewelry from Congo also? Or from China? No, but okay, we have our bosses. We are working under someone. Under someone? From your country? No. So you turn to be into a Muganda? Okay, Shakira, thank you so much for your time.
Okay, katweyongereyo. Nebino mwabitegedde bye tulikomu. Ate mwabitegedde nange. Yewe bati mwabitegedde kale tujja genderawo tugende n'abantu abalala. Tuli mu kibuga wano Kampala mu makkati we tunyumizaako n'abantu baffe ab'enjawulo. Amanjogerako ku musolo gwa internet ogwa nusu ebibiri wagusasudde oba tonnagusasula. Yogerako nange. Sidaba gusasula. Lwaki bitwala sente nyingi. Olaba nti gavumenti etaaga okukola amagoba mu Uganda. Yeetaaga okukola amagoba ate nga lwaki eba etukolamu. Nedda sookoleke bwe tusasula ggwanga liba likulaakulana. Likulaakulana naye kati waliwo ebimuffe bye tutamanya engeri gye tusasulamu ate weetaagisa sasula ku mobile money. Of which abamu tetukozesa mobile money. Kati that means bitukaluubiriza naye wali kyetaaga tusasule airtime mangu naye kati wana ate bya airtime bya mobile money biba biyingiddemu gundi nyingi. Enkola gye tulimu nzibu procedures nzibu nnyo naye wali obadde ofunaka airtime ko ka 5 no downloadinga MBs n'ogenda ku internet. Kitegeeza nti balongoose mbulongosa ng'egye tusasulamu. Balongoose wiringi okusasula. Bakuyitaani. Bampisa Lilian. Lilian tweyanziza weebale nnyo Lilian. Tewali kiganye mpozi gwe ina kyogamba ekiganye. Sina kingamba. Emirimu gigenda gitya? Emirimu gigenda bulungi ba. Kampala kigamba ki? Kibuga Kampala tekirina tabu naye ng'embeera nga omanye okusomooza tekubaamu okusomooza tekubulamu mu mirimu gyonna. Leero ndi mu kwogera ku nsonga z'omusolo ku internet. Omusolo giguno gwe batadde ku internet. Social media nti ogenda ku WhatsApp n'osooka n'osasula ebibiri by'olunaku. Mwana ekintu ekyo tekyandibadde kibi naye baatunyigirizaamu. Batya nusu bibiri bingi? Nusu bibiri tebyandibadde bingi. Naye enkola gye baakikozeemu nti obyokusindika ku mobile money kati nze essaawa zino nnyinza okuba nga ku mobile money siinaako ssente. Naye nga njagala okozesa internet. Wakiri bandikikoze nti oba wogula airtime ow'olukumi batemeko ebibiri bakuwe bona gundi MB za 8 naye ate si bye bino ebyokutumenya ate ogula airtime wa 10 ate n'onoonya n'ebibiri ebirala exactly kati bwebwa obulumi bwe tulina mu mitima era kati nze mobile money bagingobyeko eyo sikyagikozesa. Eyo mobile money sikyazikozesa ne WhatsApp nabyesonyiwe batatereza ekyo. Asigenda biddako we batatereza ekyo. Balina okutereza nti oba oguzeewo akiri airtime zino sente kazigendeko eri ku musolo gwa gavumenti nusu bibiri zino endala okozese ku MBs bwekiro kirina okuba. Baleke tuteekako bugundi bulala bukunyigiriza ebyo. Bakuyita mukulu wange. Bampita Kayemba Abdul Sebo. Yanziza Kayemba Abdul. Amanya gombyo galina ag'omusajja wange ali eyo Kachiri Gardens. Kayemba Abdul Kachiri Gardens. N'omusajja ne Kayemba Abdul nkutumiddeko muganda Kayemba. Alaykum salaam. Ogamba otya mudwa? Sina bigamba alhamdulillah. Ogamba otya muganda wange? Ekibuga kigamba ki? Kibuga bwe kituyo. Okiraba otya? Temuli mirembe. Temuli mirembe ekibuga kyalimu wadde akajagalo ogamba otya temuli mirembe. Nakamu. Kali okone sawo sobo kwa nesimu awo. Ubujagalo olaba kali. Anedde sike jagala ko kangamba. Buli muntu na katibu wali nera akunyakula bunyakuzi muntu mubi. Limu kwogera ku nsonga y'omusolo oguli ku social media ddala guno gw'ennusu ebibiri buli lunaku. Omusolo guno ogwogerako ki? Omusolo tegwandibadde mubi. Singa gwandibadde gukasa abantu. Naye buli wona asoloza omusolo sente bibiri buli muntu. Ng'ate zigasa bali abalina. Kuba gwe weebuuzeemu eno capital city ya Uganda. Neso kujja bwefanana. Capital city mumugiremera mbu babagamba muveewo balongoose temukkiriza ate mugamba la bwefanana. Mwagala balongoosewo nga we muli. Abakolera mu kibuga nze mwanyizaako kintu ekyo. Tebayinza kira ku makina bagamba kati wano stage eveewo tukolewo. Anedda tebende kati eno stage. Izo si boda. Anedda ate kati wali. Nedda nkuwadde ekizampo tombuuza bwotyo tewali mu kibuga bwolasobola gamba nti kati wano vaawo balongoosewo n'avaawo mugamba tewali twekwerimbagana kati buhama bakyaliwo bavaawo bulungi naye kati yogera bavaawo bulungi era bavaawo mbuulira omusolo gwaffe guno ogwa nnusu ebibiri buli lunaku gugenda kukola ogw'oku intaneti tegenda kuyamba kubanga basoloza mufe abanaku ne bagutwa kiwanga ogamba nti okamente nga togiddiza kuba singa ate basolozako singi bibiri ne bagamba naye bagala otereza eddwaliro ly'ekiruddu ne bagamba nti abaana bagala otandika basome
ng'ebitabo babatwalira ku ssomero wano mu Uganda sina kye ndaba omusolo oguyambe muntu mu bago guno wano nze sandiganye kutujjako omusolo naye singa gubadde gutuyamba sigulinaako buzibu naye singa gubadde kusobola okuyamba kuba gyokoma okuba omusolo gyokoma okuyamba eggwanga lyo kuba bw'otaali weere olaba ne Kurani gye nsoma neegamba saala waayo kitegedde ndi Katonda naye yennyini yakirala kati bw'omala okukola ki okusoma waayo yanziza bakuyitani amanya Kakoza Humalu neyanziza nnyo neyanzige. Salamu alaykum. Toli musiraamu oli otya? Ngendisewo. Nasanyusa okulaba. Nange okusanga. Ogambye bulijjo ndaba bulabi. Ewakeeyo. Ssaawa 10. N'osiriikirira n'ogamba otya? Ngamba oba ndikusanga. Kati onsanze mu kibuga bakuyitaani? Bampita Nansubuga Helen. Nansubuga Helen owangaalira wa? Salama road eno? Oli muyimbi? Oli muki? Wasinga kubeerayo bayimbi na bapromota? Ndi mufumbo. Oli mufumba bufumbi waka? Olwaleero Helen ndi mu kwogera ku musolo ogw'ennusu ebibiri guno ogwa social media. Omusolo guno wagusasudde tonnagusasudde? Sinnaba gusasula nabadde mbivudde nako. Lwaki? Baatuwanise nnyo. Nusu bibiri bingi ku muntu owa wansi. Kati oli muntu wa wansi eno? Era ndi wa wansi kuba sikola. Otuula waka oli omukyala mufumbo. Abakyala abafumba mu batakola mwe musinga okuba ku Facebook okwo ne muvuma. Basonga temulina mulimu gubakuuma bize. Kitegeeza basijjako nusu ebiri bino bagenda bayambako obutaddamu kuvuma basi. Bantu. Tetuvuma ffe. Nze sivuma ng'omusijja kwongerera balala. Tolina kyoyagwogerako omusolo ogwo oba ogupulaninga ogusasula? Omusolo bandituleese kubanga ne mobile money yennyini bagiwanise. Kati ate akutte transport n'olinnyawo osinga. N'ogenda n'okima ssente. N'oziwa omuntu wo. Kikiza ky'ozza okukola mu kibuga? Mbadde nze gula bintu. Badde manyi oleese ssente. Okuba kati okugambye okusindika ssente ku ssimu kusinga okugendayo n'ozeemu wewe. Era bwe kisingako kati. Okusinga oziweereza. Kuba kati basala ssente nnyingi. Wangambye amanyaani? Nansubuga Helen. Tumira abaana bo babiri. Ntumira abaana bange bonna kuba nina abaana bana. Ne bba wange. Olunaku olwaleero mbadde mu kibuga Kampala mu makkati okusaidiza wano waggulu ku luguudo olwa Queen's Way nga njogera ku nsonga za social media taxi eyazze. Abantu mbawulidde endowooza zaabwe kiba kyogerako ne bekikwatako ndowooza bafunyeemu mu ndowooza z'abantu. Nze Ticha Kawuki, pulogulaamu yaffe eno mbadde ne Sakka tujja kukwatagana olunaku lunaddako mweraba.